Charles James Senkubuge, General Manager wa Salt Media, eranga yakulira ebigenda ku mpewo. Ono yakulembera ekibiina eky'abakayimbira abadde ku mukolo ogw'okutikkira bannabitone abafunye empapula mu bitundu ebyenjawulo, ng'ekibiina kino eno kikulemberwamu Maria Mundagire, bw'atyo n'ategeeza nti bannabitone okwetooloola ensi yonna be bakyasinze okuba nga baweebwa emirimu ku TV ne radio wabula kyannaku nti bangi ku bo obuyigirize bwabwe bwa kiboggwe. Asinzidde ku mukolo ogwo n'abasaba okwongera okusoma bafune empapula kisikirize gavumenti okufuula omulimu gwabwe ogwakatemba omutongole ng'emirimu emirala mu ggwanga nga bwe giyimiridde. Abakulembeze b'ekibiina ekigatta bannabitone bagamba nti ekiseera kituuse bannabitone nabo okussessira mu kufuna empapula z'obuyigirize okusobola okuweesa omulimu gwabwe ekitiibwa. Charles James Senkubuge nga yakulira ekibiina ky'abannakatemba eky'abakayimbira agamba nti abantu abasinga okuweebwa emirimu ku mikutu gy'amawulire nga radio ne TV mu nsi basinga kubeera bannabitone, kyokka abasinga obuyigirize bwabwe bwa kiboggwe. Twagala buli ali mu theatre, buli ali mu firimu, buli ali ku radio and TV nga aweereza presenter nga yabisoma nga biramu baluwa, kubanga ennaku ezo Uganda Media Council ebeesaba empapula z'abantu bano watu zirina oba ovaamu talenti ebata kyakuyamba yokka ebata. Senkubuge birabyogeredde ku matikkira ga bannabitone ku ssomero lya Maria Mundagire ku Bat Valley wano mu Kampala, n'alambulula nti omulimu gwa katemba wano mu ggwanga Uganda teguli mu mateeka, nga kati baagala bannabitone basome basobole okusikiriza gavumenti twala omulimu gwabwe ng'emirimu emirala. Industry egenda egejja, twetaaga abantu abali professional abatendeddwa obulungi mu mulimu gwaffe. Omulimu gwaffe guli mu mateeka kubanga tubadde tetwabisoma bulungi. Bwe muba nga mubisomye okuva mu college mu institution ng'eno nga mumanyi kyekyetaagisa okubeera theatre practitioner, kyekyetaagisa okubeera film director, kyekyetaagisa okubeera omuwandiisi w'ebintu bino. Tutendeka abakola ku TV balina okuba nga balina diploma era bano kye bagaba era nga ndi musanyufu nnyo okuba kigenda mu maaso. Abamu ku basinze okuwanira emirimu gy'abannabitone basiimiddwa Maria Mundagire awadde abazadde essuubi nti ebbaluwa ze bafunye zenkanankana n'ez'ekitongole ekigezesa obukugu mu ggwanga ekya Directorate of Industrial Training. Abazadde tebalina na kweraliikirira n'okumuguno omulimu otandika okukola nga tonnaba na kumaliriza kusoma. Kati ye omukungu okuva mu kitongole ekya DIT agamba bano basobolera ddala okuvuganya ku mirimu emirala mu nsi n'ebiwandiiko ebibaweereddwa. Graduates who have been awarded with the DIT certificates as per the certificates and what they are able to do, they are competent, and the certificates which they have got, these certificates are recognized by within Uganda education system, within our labor market, both within East Africa and abroad. Bia Ora Gabdiel ne Chambade Rollins, Salt TV, Omunyo.